Allegations za Dean Lubowa Sava ku Joel Ssenyonyi nti yafuna 1.7 billion okuva mu Civil Aviation Authority zikyaganya okukola lwa nsonga nti tewali paper yonna eraga oba document yonna eraga nti eriko signature Joel Ssenyonyi nti ayinawo ya signing okufuna ssente nti oba balinawo eddoboozi audio wuno wa ssimu Joel Ssenyonyi ng'alina baalagira bagende banone ssente oba nti balina ebifaananyi byonna Joel Ssenyonyi ng'afuna ssente byonna birimu allegations kwogera bwogezi. Awo bannayuganda twandibadde tuvaawo kweyo level okutandika okuwulira ebintu ebyokwogera obwogezi nti gundi yakola kino ne kino ne kino ne kino ne kino naye nga talina bujulizi. Tuveewo kweyo level, awo tuveewo. Leka omuntu ajje na allegation mumugambe teeka obujulizi ku mmeeza ano then discussion etandikiraawo. Nze kambabulire ekyawa hype ekintu kya mpuuga okulaba n'essaawa yakati nti kyamuhontinga because waaliwo allegations ezo we zajja ate ne zijjirako ne evidence. Ate ow'ekitiibwa mwami Mpuuga nakkiriza nti ssente yazifuna wadde yasooka neyeegaana tannazifuna naye yavaayo n'aclarifyinga ng'ali ku CBS nti yali ku CBS asooka n'agamba mbu tannafuna simanya biki naye ate yavaayo ku mikutumira n'ategeeza nti ssente yazifuna era n'omwogezi wa Parliament Chris Obo n'avaayo n'ategeeza nti ssente bonna ba commissioners abana baafuna ssente. Ne mwami Mpuuga n'afuna ezenga lead of opposition millioni ze5 ez'akasiimo akamuweebwa paka ne kati bannayuganda kye batamanyi kasiimo kyako kuba the former leaders of opposition bonna abaddeko ba FDC mu myaka 2 abana tetuli ye babadde bana bakabalinga batano tetunalabayo yavayo n'agamba mbu yafuna service award bweti gwe twabako n'omukyala w'e Kasese yavayo na bamuwa binankananka ne biri awo tebitegeerekeka sima bikalenda nga twali kintu kikwatagana ssente kyamuweebwa oba onfuna kati ku Joel Ssenyonyi kino kyaganye muddeeyo ku tactical gundi base yammwe mudde mu planning buto mujje something ekiraga nti Joel Ssenyonyi yafuna ssente because tetujja kubeera drived by narrative nti omuntu yafuna ssente hearsay naye nga tewali evidence. Kyagulanyi olunaku lw'eggulo teya defendize ku Joel Ssenyonyi nti teyali anguzi oba yagirya yasigadde on neutral grounds n'ategeeza nti ng'ebiriwe byatambula ku social media ne evidence neevaayo ne bino bitambulidde ku social media evidence amugiteeke ku social media awo nabo bateekinge action because omuntu ajja kuvaayo abeere nga agenda ayonoona erinnya ly'omuntu bw'ayogera without proof ku mmeeza. We need evidence ku kino ekintu era nze ngamba mwami Dean Lubowa Sava kyaganye.